Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Kuchenda musamba kasitiza za November for Radio Zimbe mpolo gomenu njede mekubuza kwa radio sinzira kubira mpozi ngate otumbude lubogola Zimba nenkubuza kate nenkwaniza mpozi kunaku luno lulungi bweruti nekugamba radio sinzira kuyango uliriza esawe no tuba tuyingira mpozi ate ne Wolokoso mu weekend taxi ate nga tewerabira nti nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati ate nga tewera nti ako kakalamu ajja kuberanga negatako wali mpozi ate je bujjeko era nenkugamba nti sagala kubera mpozi nga I waste time njagala kubera mpozi nga atentandikira onegamba naye nga atempozi ngosubidwa program eno bango gitandikidde wakati kole kintu kimu kyokka genda ku mukutu gwaffe wali ate omulala ogwa www.afcloud.com ojja kubera mpozi nga ate otufuna bulungi oba downloading app yaffe eya Afcloud ojja kubera mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo oba si kyekyo genda mpozi wali eri ku YouTube channel genda wali icon ya YouTube tekamu ekigambo nti Bokat TV ojja kubera mpozi nga subscribing kati tekamu ekigambo Bokat TV o subscribing ojja kubera mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo ngogambye funa Afcloud app yaffe ojja kubanga otufuna bulungi nnyo twebaza bannaffe batu following mpozi ate nga bayita ku Facebook ate tubagamba tinamwe muri bakabi nnyonnyo sawe no bachali bange muri wakati kubanga Wolokoso bagamba nti Wolokoso Haji Titibya lutuwe. abakyala njagala nga muli sexe muko Nawe Haji Titibya lutuwe. kirabika mwete muli sexe muko kati Kagaba Salma wali mubende kunganya bano mubagambe batule baberenga batlisi bantolera ku salamu. Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Walaikum salam bakagaba bange mwenna ne bannamwe. Haji nawe lutuwe. Kituufu mulwagala era ngenda kuluba wanaye mbuuza ntandikidde wa? Haji nawe tutandike kuchinyose. Where exactly should the age start from? Where exactly? Wanyini nawe Haji Titibya. Kariba baby. Olutalo mpozi wakati wa Sheikh Muzata ne Eddie Kenzo lubadde mpozi tubadde tuluba wakuvira ddala gye lwatandikira mpaka wano wenyini wetuli era nga ddala mu butuufu bwebeeranga firimu ebadde firimu ya masasi nga katandika butandisi wabula oluvannyuma wa Eddie Kenzo okubeera mpozi ayungudde abawanvu n'abampi amagye g'okuttaka mpozi n'ag'omu bbanga ne galumba Sheikh Muzata nga bakozesa buli kika kya kivumo kompozi n'okulumba amakage ne bagayiwa mu piraawo ku geeti wamu mpozi n'okumunoonya ekibuli balabe oba gyali ku muzikiti n'ababulayo kwokadde mpozi n'okubeera nga bayokya ebifaananyi bya Sheikh Muzata nga ne Eddie Kenzo ku lwokubiri luno olujja lwennyini abadde mpozi yatusuubiza nti ajja kubeera mutaka mu ggwanga ate olutalo lukoye bamasheki mpozi n'abantu abalala banyumirwa mpozi okwagala emirembe bagenza okulaba ng'ennamusa mpozi ate yandituuka ku nnyoge ne bagamba nedda Eddie Kenzo ceasefire waneera bamasheke bano mpozi n'abantu ab'ebitiibwa bafuddeyo ne bakubira mwana mulenzi Eddie Kenzo amasimu nga bamugamba nti ceasefire wabeerewo enteeseganya era bw'ati omwana mulenzi n'agamba ceasefire. Abamwali mumanyisaaga olunaku lwe nabeerutu ekisoso okundeeta wano kiri kigambo kimu ceasefire for now olw'ensonga nti embeera ebadde egenda mu maaso nasabiddwa eyimirire ku lw'obulungi bwaffe ng'abantu ate ku lw'obulungi bw'obusiraamu n'eddiini zonna. By the way nebaza abakulembeze b'eddiini abatali basiraamu abantuukiridde mwaŋŋambe nneme kubaatula for now naye nja kubeebaza nga tumaze okumalira ddala embeera eno mwebala okuvaayo ne muyingira mu bintu oba oli awo bye mwandirowooza nti tebibakkwatako naye mubiyingiddemu ne muŋŋamba kimu oba ekirala nammwe nja kuba liorganizinga ku lunaku luli ng'ate tumaze okumaliriza ebintu byonna.
newankubadde nga Eddie Kenzo yabadde amaze okukyajinga nga mubutuufu awuli ayagala kuba muntu ngumi akuwa mpozi ensonga lwaki asazewo asizing fire nti abantu bano bamugambye asizinge fire abantu babitibwa nnyo tayagala kubayisa mu maaso alina okuwuliza kiki bagamba. Antwala kakisa kano okwebaza abantu bano wammanga asina bagenda mu maaso nsaba okwebaza jjajja w'obusiraamu owekitiibwa Nakibinge Ekibuli webale nnyo ssebo omulimu gw'okoze mu mbeera eno obubaka bwali tubufuna. Nsaba okwebaza Sheikh Kasule Ndirangwa ne ttiimu yonna ya Supreme mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe muli mu kukola mu mbeera eno. Sheikh Kiti ne ttiimu yo yonna namwe mbebaza ssebo. Nsaba otwala kakisa kano era okwebaza owekitiibwa Katikkiro wa Buganda olw'okuba ntosobodde kutuula mu mbeera bweti. State House kankitwalire gyeno kubanga tunafunye essimu okuva mu State House ku mbeera eno era nabo nga tebaagala egende mu maaso bweti. Nenebaza kulu wange menta wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine webale nnyo webalire ddala wakoze omulimu gw'amaanyi nnyo wakiwadde obudde bungi of which I respect. Thank you. Okusinzira ku Eddie Kenzo agamba ebigambo byoyo ebimuvoola ebyayogerwa Sheikh Muzata bambi we byamutuukirako yali alina shompozi ng'agenda Colombia ng'era agenda kulinnyanyonya akyali mu ttano bambi ebintu ne bimutuukako agamba n'awulira nga mutuufu ensi y'ekyaye. Bino bye bimu mpozi ku byawulira nga bimujjira mu mutima. Ekintu kino kitera okutuuka ku bantu bangi temuziyita firimu. Yawuliranga amaloboozi agamugamba Eddie Kenzo wette abantu bakukyaye ensi ekukooye genda wette. Senga amawulire ago kifaanana nawulira message ya Seeka nali ndi ku airport nga ngenda Colombia nga ngenda yingira mu nnyonyi naye senga nali mu kkubo oba abantu bonna I was going to have a very big problem. Nensaba Allah okumwebaza ti yeebala embeera mwe nafunira amawulire ago nali sibulina buzibu enyinza kwetuusaako kuba nali mu ttano nga nyingira bwe nti mu mulyango gw'ennyonyi naye mba kubanga ndi mu kkubo oba mu nju obwongo bwali bumpadde ekintu kirala abuŋŋamba nti fa kubanga ensi tekwagala fa kubanga togenda kufuna ku ssanyu naye Mukama mulungi nti ssaawa eno wendi ate ndi mu kwogera nammwe kitiibwa kya Allah kitiibwa kya Mukama Katonda. Agamba yanyiiga nnyo olw'ensonga ekintu ekyo kyali kikutte ku bakyala ate ye ng'agamba nti ekintu ky'abakyala kimukwatirako ddala nnyo kimukulirako ddala waya wadde nga teyawudde bamaama oba baganzi be oba ani naye yagamba abakyala abo bantu bali sensitive nnyo. Ndi sensitive nnyo when it comes to my mother. Ndi sensitive nnyo. Abakyala bembedde nabo mu nnyumba omwange banjulira. Sirina gwe nali nkubyeko luyi okuviira ddala ku mukwano gwange ex mpaka ku baana benzadde. Baana bange omukulu alina emyaka 8, amaalo agenda kweza 5, n'amande omwana mukulu wange nze mukuzizza alina emyaka 6. Sibakonangako yadde omusindika kubanga that's how much I respect women. Saagala muntu ajoobola kitiibwa kya mukyala. Kimpisa bubi nnyo obulamu bwange nabagamba nti ze nsanga omuntu alwana n'omukyala nsooka kuluyingiramu ne batukuba babiri oluvannyuma n'emmanya kyekyabaddewo. Njagala nnyo okuprotectinga ekitonde ekikyala. Leka tokuyita mulugu era sangalo segere zingamba baana bo bali mu kamagine kubamba laba ne moda ne sente ne sasula abaana bo bali mu kamagine kituufu bali mu kamagine nti okusinziira ku bintu ebize bibaawo abantu abasinga balowooza era pakati bakyakitwala nti oba oliawo Eddie Kenzo mukwano gwe gumuluma nti bambi awulirira ddala ensaalwa olw'okuba omukyala bamututte. Wano nno we twatuukiridde Sheikh Nsubuga Fahadi ng'ono mpozi abadde nfanfe wa famire eno bombi Rema ne Kenzo ng'era nfanfe waabwe era nga mpozi ebifaananyi badde bitambula ku social media nga balaga nti bali ku kapate akamu nga Sheikh ono mpozi y'omu ku bali ku mukolo guno mpozi ate ng'abantu ab'obuyinza era ab'ekitiibwa ennyo bambi ne tulowooza nti oba amanyinyi ebiri munda twamutuukiridde ne tumugamba Sheikh olowooza obuzibu bwa Eddie Kenzo Rema koye nti nedda nayogedde ne Kenzo n'aŋŋamba nti obuzibu bwe si Rema. Last time I asked him, Musuza, what is your problem? He said to me, my problem is not Rehema. If you look at my live video, it recounts the hypocrisy of society. Hypocrisy of society, kwe kuba nti omuntu asobola okumanya oli ky'aba ayogedde n'akikyusa nga w'aba ayagala okusinziira ku sayidi gy'aba ayagala okuwagira. When a problem happens in society ya Uganda, the first thing that people do is to choose sides, even without looking for facts
Chovolaba tumaliriza ono alese kino ono alese kino. And on many occasions that's why nze mbeerawo n'ensirika busirisi. Ku nsonga ffenna gye tubadde tulindirira mpozi ey'okuwoowa oba Eddie Kenzo ddala kituufu babawoowa ne Rema, twamubuuziza Sheikh Nsubuga, era wano Sheikh Nsubuga okutuddamu bambi yasoose nassa n'ekikoowe ng'ekintu kyagenda okwogera kwegamba nga kinene nnyo nassa ekikoowe n'asooka n'alowooza okumala eddakiika nga namba nga tannatuwa ansa. Wabula wano yatudiddemu n'atugamba nti ekituufu kiri nti Eddie Kenzo ne Rema sibawoowe era sibawoowangako, era n'ebifaananyi bye mulaba bibadde bitambula ku social media twali ku kapate twali tusoma dduwa eyingira ennyumba. Ababuuza nti ekifaananyi ekyo kwali kuwoowa nga bwe nabagaye nti ngenda kwogera amazima era asazze na side yonna. Ladies and gentlemen, I'm afraid ngenda ba disappointing okwo tekwali kuwoowa kunze. However, okuwoowa kuyinza okuba kwaliyo ng'ate nze siriwo, siri mu Uganda. But if I remember everything that happened that day, twali tuyingira nnyumba. Okusinziira mpozi ku Eddie Kenzo yatidde nnyo n'atya mpozi amaanyi ga kitu kidogo. Okusinziira ku Eddie Kenzo agamba nti Sheikh muto abadde munywanyi waabwe nnyo era nga mpozi yeewuunya nnyo okubeera ng'ate yalemeddwa okwogera amazima ne yeebuuza yalidde bamulisiza kiki ekiriwo. Kati wano amazima gasigadde kufunibwa Eddie Kenzo mpozi na Rema be bajja otubuulira. So nsaba ntonda kakisa kano njogereko ku mbeera ya Sheikh muto seeka mwoyo mukwano gwange ndudde n'emyaka mingi era nga seeko yansomera dduwa gwe mwalabye ku bukedde agambye nti baatuwoowa naye nga bw'omanyi simanyi oba seeka yeerabidde bwerabizi, simanyi oba seeka kitu kidogo yakoze omulimu gwakyo, naye nga seeka oyo nga ndayira mulilla Allah okunzijjako buli kyennyina nesigala nga ndi bwenti buyinike baatuwoowa ne mukwano gwange era nenkwata enkoko nenjiwaayo. Omuko gwe nagiwa mumanyi, sijja kwagala ku exposinga family mannya era n'omuka kimanyi nga ze n'avaayo n'alayira mulilla nga tayira ku linnya lya Allah baatuwoowa. Kenzo ayongera okuttanya ku nsonga y'okuwoowa n'agamba nti kituufu n'abajulizi bangi baaliwo nga bw'owulya bw'ayogera. Okwo twali tugenda kusala akiika ya mwana waffe ng'aweza emyaka 2 ne baŋŋamba nti tetusobola kusala akiika nga tetuli bawoowe, tekikkirizibwa mu Busiraamu. Ne ŋŋamba naye mbadde nsaba nze tukole ekintu ekinene kuba nze mmanyi mbadde muntu wakwetegeka era kyekindeetedde obuzibu buno bwonna. Ne baŋŋamba tekijja kusoboka, emikolo girina okutambula kubanga abantu baali bayitiddwa, mikwano gyange ne mikwano gya sayidi ya mukwano gwange nga bangi nga kwe kuli ne famire yange ne famire ya mukwano gwange nga bonna abantu bajjudde mu ddiiro. Ne nnemererayo mu kisenge ne mbagamba nze sigenda kukikola olw'ensonga siriredde. Ne baŋŋamba ajjangu tukikole. Ne tutuuka ku nzikiriziganya egamba nti tukwate ttiimu y'abantu abeewange nga mwe muli Hajati Emmengo omukyala eyankuza, nga mwe muli mukulu waffe omukulu mu famire Emmengo Hakim Kalamaji. Ku sayidi yange kwaliko abantu abo 3, then ku sayidi ya mukwano gwange kwaliko famire ye, sister we, anti we omulala omu ndowooza n'omuko n'abantu abalala. Bali abantu ndowooza nga 10 something. Twavaako mu bantu abangi mu ddiiro ne tuddako mu room ne tukola omukolo ogwo kubanga nali saagala gufulume. Nagamba tukikole ku lwa Allah. N'olw'ensonga eyo wammanga akubuulidde gwe naye kennyini oli waddembe okubeera mpozi nga olondamu. Ng'omwana omuwala ng'agenda mu bufumbo abazadde be ne basenga abe mpozi babeerako obubaka be bamusibirira ne bamugamba nti mwana wange fumba bulungi, mwana wange beera bw'otyo wange omusajja ekitiibwa. Ku nsonga eyo waggulu Eddie Kenzo agamba bw'ati nti ye ne munywanyi we mukwano gwe Rema bateŋŋana mu bulungi ne bakikola ekituyita okutalaka ne beetalaka. Era Eddie Kenzo agamba talina kyabanja mwana muwala Rema wano we yamusibiridde entanda abeere mukyala wa mpisa nnyo akwase bulungi obufumbo era n'asaba musajja munne Sebunya Hamza akuume bulungi Rema nga naye bw'abadde amukuuma ko n'abaana baabwe.
nze ne munnange simulinaako buzibu namuta mirembe ne tuteesa ku mutima ngeri gye tuli nti twawoobwa ku mutima mulwalira era bwe nali muta natamulira era ne bwe nagenda ku Kaaba ensonga eyo nagiripootingira Allah ne mugamba nsaba ompa amagezi nkole decision entuufu era njagala Allah amuwe obufumbo bw'emirembe nsaba munnange mukulu Hamza bw'obanga owulira oba olaba nsaba omukyala oyo omwagale nze sina kye mubanja sikukiikira nsingo nsaba okuma abantu bange bulungi kubanga kati bali mu mikono gyo nsaba okuma omwana wange ne maama we n'abalala bonna b'ogenda okulaba abagenda okuva ku sayidi ye alina famire nnene ndi wamu nammwe mu spiriti nga ndayiramu lillah nga nti Allah sibalinaako buzibu nga wekiri nti Eddie Kenzo takyabanja nange sibanja wabula Eddie Kenzo asabye tiimu ze zonna ezibadde ziyungudde amagye n'abagamba nti ceasefire wabeerewo enteeseganya wabula singa enteeseganya zino zinaabaziganye mpozi okuggwa bulungi okuggwa emirembe byandiddamu mpozi ng'ebyamayinja songa lwaki mbagamba nti ceasefire for now until further notice. It's because tulina okurespectinga ba elders abavuddeyo ne bakozesa amaloboozi gaabwe era ne bakola bwezingirira okulaba nti ekintu kino kiggwawo. Tiimu Eddie Kenzo mwe bensookerako ceasefire tutambulire ku hashtag it's good to apologize era abakola bu video mwenna mu bukole naye musobola okwogera ku human rights musobola okunnyonnyola abantu mitima kyategeeza mu bulamu musobola okunnyonnyola abantu ensonga lwaki omuntu aba alina okwetonda musobola okunnyonnyola abantu lwaki ekigambo sorry kiri very important in life neseeka tulekeraawo abadde bavuma abadde bakola ebintu ebyenjawulo tulekeraawo nga mu ekyo mwe muli okwokya ebifaananyi bya seeka nabuuliddwa nti kifaananyi kibi nnyo engeri gye mbadde ndi mu mbeera y'okulowooza okwetuga oba okwetta sijja kimenyamu osanga ate ne seeka ayinza okirowooza ng'alaba aswazibwa nnyo so baŋŋambye nti kibi nnyo eri obusiraamu kibi nnyo eri obulamu bwe tikirabye waliwo abantu benalaye nga basibye obusolo nga babu imitatinga mu linnya lye kibi nnyo tukistopinga ekyo waliwo vidiyo nnyingi nnyo ze mbadde ndisivinga kuba omulimu gw'okwokya ebifaananyi gubadde gw'amaanyi nnyo olwaliro naye vidiyo ezo zonna nsaba abazifunye temuzisharinga please n'abakikoze nammwe ezammwe temuzisharinga oba mwazisharinze muzidelitinge. Waliwo vidiyo eginalabye okuva embaale omuvubuka ng'ogamba nti owadde gavumenti ennaku 2 oba si kyogenda tandika okwokya national flag please nkwegayiridde muganda wange vidiyo gidelitingeyo ate ne bewagiwadde basabe bagidelitinge ekyo kikolwa si kituufu era sikkirizaamu toyokya national flag nkwegayiridde. Abagenze ne bayiwa omuceere mu maka ga seeka mbadde nsaba ekyo kikolwa kirekerwawo nammwe ababadde balina pulaani ze mwampandiikiddeko mu bbaluwa saba pulaani zonna zisooke zikomawo for now. Ku nsonga y'okuyiwa piraawo mpozi ate ku geeti ya Sheikh Muzata ye mpozi amotyo mu balanguzi naye alina ensonga ze nga bw'agamba nti piraawo oyo mutuufu yamusaze nnyo. Okuba abantu badde balina emize gy'okweyamba ku miryango gy'abantu nibo bayiyewo piraawo mwazi bimanyi nti Sheikh Muzata yalina amagye ge ag'ebwayise betuka okubanga piraawo gamulidde kakati amuti Kenzo agamba yawoowa Leema wadde Seeka yavuddeyo n'agamba nti tebawoowa. Nze Seeka kyeyali ategeeza nti Kenzo kwawula kuwoowa na birthday yali akiika si birthday yali akiika niko yakolera n'okuwoowa bawule okuwoowa n'akiika ekya ceasefire Kenzo yatidde kuva dansi Kenzo musajja wa mirembe naawe nyini abayiyewo piraawo bateka okubanga betuminkiriza talina guyagala nti mugende muyiwewo piraawo kyensubiddwa nti mba kubanga mpitayitawo nga nangenda byange nensangawo piraawo era mbadde muyoola nze ntalo sina wenziyingiriramu ate nze okulya sikulinaako buzibu wenjogera ngenda kuddamu mpitewo kondabe luli boolo waliwawo mulala nga wendi